Nganga mbotofu kawo mawulala. Richard, ebintu bino bigulawa? Tanawulira ku ngano mpya n'akawunga ebya Supreme Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyengano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okukosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supermarket zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano abamandira Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Tukomyeyo kumpewo mbebaza abatuuza gy'omusinza obwana mutwega Seko nze Nyombi Mahmoud program mwoyo gwa ggwanga the Patriot myaka 12 nga tubaweereza mwebale ku twesiga gisiba kusiba gino hadoyi bunamwaya mwebale sebo emirimu eyo n'omulimu gw'omukolo ogw'okuzimba omuzikiti gwaffe ogw'ebunamwaya mwebale nnyo mwebale ddala era abatukwasizaako mwongeremuko okumaanyi tumalirize enteekateeka ezo. Kale ndine Honorable Shamim Malende mbaka omukyala wa Kampala ate ne munamateeka Elias Nalukola Luyimbazi ensonga za Kampala zikyatubobya omutwe. Kanzireko wa Honorable Malende. Honorable, wali bwe tutunulira bino byonna ekyo tukitegedde ekyobukulembeze wano na wali naye ate wakyaliwo ebibuuzo nti oba n'amateeka nago gayinza okubanga n'abakulembeze bennyini nga tebamanyi kye bayina kukola ani ng'ovuire ddala ku nsonga gye babeeramu nti ate nze nvunaanyizibwa ku kino ate gundi akoze kino gundi akoze kino g'amateeka n'etteeka erirambika kibuga baabitegeera. Road Mayor ebyabimanyi byalina okukola, minisita wa Kampala ebyabimanyi byalina okukola, executive director. Kale nga tugyeko abantu kuba mwami Luyimbazi atugambye nti abantu bo bayinza okuba tebabimanyi babanja mmwe be balonda naye nga abantu abatuufu okubanja amateeka we gabamanyi balambika naye ate bano babakulembera bo naddala ekibuga Kampala obuvunaanyizibwa bwabwe bo babumanyi okusinziira ku tteeka oba etteeka limu ebirumira. Nayansisa nnyo kansooke neebaze Kanso Nalukola olw'okwongera okulambika obulungi ensonga n'ebingi ebirumira mu kibuga Kampala ebireeteddwa bannaffe abalowooza nti be balina okuvuga buli kimu. Ensonga zittanyiza bulungi naye mukulu Nyombi bwe tuba tunategeera bulungi Kampala ono tetulina kubanga tweggalirayo. Bwe tuba tunategeera bulungi lwaki Kampala alinga bwali tulina okugaziwako kubanga bwe tuneefunza ne tulowooleza mu Kampala wokka bali bannaffe kye baagala nti bwe twefundiza mu Kampala abagamba olaba e Kampala olaba ate abakulembeze b'e Kampala bakoze eki naye ng'ate bw'ofulumako n'ogenda n'ewala nabo ensonga zikola ki zifaanagana ku bakulembeze abatava mu ludda luli mu gavumenti eno efuga. Naye awo nga nvuddewo ekizibu ekiri mu Kampala kifaanana ebizibu ebyetoolodde Kampala n'ebiri ebweru wa Kampala nti nga Kanso Nalukola bwaki kuteekeddwa obulungi ku mmeeza nyongera kukikkaatiriza nti ebiremesezza Kampala okukolebwako n'okukulaakulana nga bw'alina okuba okutuuka ku mutindo gw'ekibuga nga capital city bigenderere olw'abaana batukuŋŋaanyamu omusolo okugweza ne bagamba katugutwale tugukozesa ewalala olw'ensonga balina obusungu ku Kampala ng'obusungu obwo babujja mu kusookera ddala mu kulowooza nti bwe bataakola ekibuga Kampala bwe bataakola enguudo za Kampala bwe banaatulugunya banna Kampala bakolera mu butale abavuzi ba boda n'aba taxi bwe banaatulugunya omuntu atundira ku luguudo omuntu ajja kulowooza nti Shamim Malende mbaka yatakola omuntu ajja kulowooza nti Road Mayor opposition yatakola kati bo bayina akatego kaabwe ke balowoolezaamu nti bwe tuba tetukoze mu kibuga Kampala abantu bajja kunenya abakulembeze abalonde bave ku bo ekyo ne babanga obutakola kibuga Kampala oba bamanyi amateeka gafuga ekibuga Kampala oba tebagamanyi
yadde nga bagategeera nti ono alina kukola kino alina kukola kino bakikola deliberately okuba nti bagassa ku bbali okusobola okulumya bannakampala era nga nakulaba yakugamba nti oli mukulu yayimirira n'agamba nti mwe mwalonda bubi kubanga temwamuwa babe era tulabyeko ne mu bululu obumwe emabega wano ng'omukulu ajja agamba nti mumpeereza abange nze benja okukolagana nabo ate nange ntera kiwulira mumpeereza abange kati ate nga jjukira obukulembeze bwonna obulondeddwa abantu ne bwe babanga basumagivu yagamba ndinaba basumagivu kasita babanga babe nga ye banaakola ki kakati naye obukulembeze bwonna obulondeddwa abantu olina okubuwa ekitiibwa oba buvudde mu sayidi ki oba mu sayidi ki tuyita leadership ekyo ekireta service delivery ey'omuki ey'omuggundu naye bw'ogamba nti abakampala ngenda kubalumya abantu tubakaliga emisolo tubatulugunye ekibuga kijjula amazzi nga tekikolebwako balyoke bagambe nti road mayor takola Shamim Malende takola kansala gundi takola ekyo oba okagudde kubanga okusookera ddala ekibuga Kampala wekiba nga tekiri mu state nnungi yefesi ya Uganda eringa nga bwolaba airport ne capital city byandibadde ebifo bya mirundi ebiri mu ggwanga bye tutuna tize fesi z'eggwanga omuntu kwatunulira n'ategeere eggwanga lyamwe litambula litya nolwekyo buli kibuga Kampala wekiba nga tekeddwa oba tolumya bannakampala wabula oba ofuna vote of no confidence mu bannakampala kyova olaba nti mukulu Museveni ne banne bamanyi okunyiiga ne bagamba naye lwaki bano tebatuwa lwaki Kampala tetuddira naye nga bo bennyini bewadde vote of no confidence nti amateeka agafuga ekibuga Kampala bamanyi nti omubaka wa parliament alina okukiikirira abantu be n'abagendamu tebamukkiriza bakimanyi bulungi nti omubaka wa parliament alina okugenda ateeka ebiteeso okufula ya parliament kansala alina okuteesamu kanso alina okwebuuzibwako minisita taleeta bulesi bintu n'abissa ku bannakampala naye tebakikola kubanga bo balowooza nti balabisa opposition kati bannakampala bo babakasiza nti yadde mukola ebyo byonna ffe tukimanyi nti mmwe baabi abalemesa abakulembeze bakukola ki okukola kyova olaba nti ebbanga lyonna lizze liyita nga lizze lyeyongera mu maaso nga NRM ng'eri mu buyinza efuna vote of no confidence mu kibuga Kampala mwenkiikirira owa Kampala district kajemba njogerera n'olwekyo ensonga y'amateeka okuba nti tewali tetutegeera amateeka nti tebategeera amateeka ge bakoleramu ensonga teri ku mateeka no amateeka weegali gamanyiddwa ani alina kukola ki kansala alina kukola ki speaker alina kukola ki member parliament alina kukola ki road mayor alina kukola ki minister akomawo buli omwe ekyokukola kimanyi naye implementation okuteeka mu nkola wewajjira clash nti omukulu ayagala agambe nti bwe munaakola ennyo Kampala bajja gamba Shamim Malende ku regimu ye baakola kye tuba tukola awo tusooke tuveewo tukole ki tuddukewo tubalabise nti bakoze eki so ebintu byonna amateeka bagamanyi nga balina okugakozesa luli ge baali bakozesa okulwanyisa omuloodi mu gundi eyo nayo situation twagibeeramuko ne tugiraba naye ate neekola ki neevaawo naye implementation okuteeka mu nkola amateeka agafuga bano tebabangako na goodwill eteeka mu nkola mateeka bateeka amateeka mu nkola ago gokka agabagasa kasita olaba nti etteeka bwe tuliteeka mu nkola ligenda kutugasa oba liteekamu naye walabanga ettaka baliteeka mu nkola terikola mu interest yaabwe ebiseera ebisinga balibuuka kubanga tukimanyi bulungi n'abatuuliza bakimanyi bulungi twano mu Uganda olwali tulina abantu abalowooza nti bali waggulu w'amateeka nga bo balowooza nti ne banaakola ki teri agenda kubakwatako ekyo ffenna tukimanyi kakati nga tuli mu situation efaanana bwetyo nga amateeka gaffe abantu abamu bamanyi mandeeti yaabwe naye nga balemesa abantu okutuukiriza mandeeti Shamim Malende mandate representation of the people okuba kunganyamu ebirowoozo byammwe obitwale mu fula ya parliament okugenda mu council n'ogira ebirowoozo n'obyongerayo mu parliament councillors ne batula mu council ne bakola resolutions ezimu ne basaba accountability y'ebintu omubaka n'akola oversight n'okusaba accountability tomukkiriza kubikola ate wamugamba akiikirire abantu ate abantu bamutuma abakiikirire kyova olaba mukulu Nnyombi kino tetulina kukiyisaako maaso ekyokugamba nti bano abasajja balemesezza abakulembeze abalonde mu bantu okubakolera oba mmwe mugugubye nnyo muyinza oba nammwe mugugubye nnyo okuguguba kuno Honorable Malende nti newandibadde nga mulina okugonzaamu ku lw'obukuweereza kw'abantu mukaluba kaakati kankuwa ekyokulabirako ngenda kuwa ekyokulabirako kitono nnyo ndi mukulembeze w'abantu
baba gambye nti akatale ko wino bagenda katunda mwena abali mu wino milioni z'abantu akatale bagenda katunda baba wadde wiki 2 muveewo nkwa kyakulabirako kituufu bagenda katunda oba waliwo akaagala whatever the case abantu bagambye bannange tubawulidde mwagala okukulakulanya ekifo naye tugenda kuddukirawa bagaye bannange tubadde tubasaba olwokubanga Uganda tegenda kuggwawo nkya mutuweeyo emyaka 2 twetereze tuveemu mpola mukitegeera tuveemu mpola mukole enkulakulana yammwe kitegeera oba wakiri ebbanga lya mwaka gumu katufulume ki siga nti tulemeddemu naye mutwe mutemu tufulume mpola twetereze ekyokubiri bwekuba sikufuluma nga mwagala tuve mangu mutubeewo enteekateeka gye mututeekera mutugame nti mutujja muowine engeri gye mwagala okuteekawo mututegekedde wana at least tumanye tulina we tukola ki we tulaga nze omukulembeze w'abantu nenzija nendeeta ekirowoozo kubanze ndi mutume soogera ebyo biva mu bwongo bwange njogera ebyo abantu bye bantumye n'emibalansinga n'amateeka n'embiteeka ku mmeeza then bwe zijja n'enkuwa ekirowoozo ekyo nekugamba nti omuntu akola mu katale oba wa bodaboda oba alina kyatunda abadde asaba kino grace period ya mwaka gumu n'ekitundu oba n'alternative place of work omufunire gweno kati ekibuga smart city fe tukyagala bawadde notice ya kisibiri kati tubongeddemu kisibiri omwezi gumbonanga bali bweru kakati awo ani abatategedde mateeka ku ffenna oba ani abatakoze gugwe kati okuguguba kwekuliwa okuguguba kwekujja n'engamba nti abantu bange babadde basabayo omwaka gumu n'ekitundu baveewo oba okuguguba kwekugamba nti oyo yafuna liizi naye yennyini mubbi liizi erina kuba yabannannyini ki bannannyini kifo naye oyo olw'okuba munene yayise emabega n'agifuna naye ng'erina kuba yabannannyini katale oba nakino okukwe kuguguba kati ne batuba tudefininga okuguguba tulina okwetegereza kubanga bano abasajja baagala nnyo bano abantu baffe baagala nnyo okukikozesa nti opposition just eguguba bugugubi abo tebaagala bwagazi kuwuliriza naye naffe wabeerawo ekintu ekikulaakulanya abantu baffe mu bulungi tetuyinza kukaayana kubanga ffenna kyetwagala ffenna twagala Kampala ennungi twagala Uganda ennungi twagala ekibuga ekitalimu kuwamba abantu nga babajja mu bifo byabwe okubawamba ne babatwala gye batamanyi okubasibanga tebabawozesa okubeera nga ebyo naffe bye twagala era naffe bye biba bikoleddwa n'abantu obutagolwa mu bifo bye bakolera na kutulugunyizibwa KCCA teri agaana KCCA kukola mulimu gwayo mu kibuga Kampala naye engeri gye gukolamu ffe abalonzi baffe gye bakomplainingako nti ffenna twagala yesu tutereze bulungi nnyo tubeere nga tuli bulungi naye mutukutte mutyaffe abatembeeyi mutukutte mutyaffe abavuzi ba bodaboda kati waliwo ekya bodaboda enforcement ndowooza era twongere okozesa eddoboozi no kiisaawo bodaboda enforcement yazze ye ikumpi yeeyubuddemu ng'eya bodaboda 2010 bane nalabye obukambwe nabadde wandegeyawo mu bitaala nalabye obukambwe nalengeragayaza juzi nalabye obukambwe abasajja bajula okusuula ba bodaboda mu motoka babazingako omwana yayaga kutaasa bodaboda ye eri waliwo emotoka endala ejja ebitala bisaze ne babagoba piki ne bazikwata ezimu ne ziggwa wansi ne baba ndabo obukambwe bw'amaanyi nnyo simanyi ayina ayinza okuwa addressing ensonga eno kati obukambwe obwo bodaboda ekyo twakifuna dda mu bantu baffe waliwo ofiisi era ku Martin Road abantu abo beeyubuddemu ng'ababodaboda 2010 bagidde mu ddiba eddala naye batulugunya ababodaboda mu kibuga Kampala okukamala obukabazi ate no sina mu Kampala kakati bagaziwanako ne bafuluma n'ebweru in fact ne juzi I think like one day ago waliwo gwe twasanga nga baali bamugobeera ebyo okutaasa obulamu n'agenda n'agwa mu mwala navaako emigulu gino nakirabe nga kisobokera ddala obukambwe bw'amaanyi kati bana bannaffe bajja baga nti ffe tuguguba olwokubanga ffe twogera ku bukambwe obw'amaanyi obukozesebwa mu kibuga obuteetaagisa kubanga omuntu wabanga anoonya 10 kale wa bodaboda olina kyomwagalako mubuza helmet oba pamiti naye obwo enkozesa eyo enkwate eyo ekisooka gwa mukwata oli mu mateeka kubanga bodaboda batugamba tebabakwata nti babatwalana ku poliisi tebabeera na ba traffic tebabeera na police office tebabeera na ba traffic ekyo kituufu bali mu ngoye za leya bali mu bijaketi balina wa ekimotoka kimajegere gye bakwata gye bateekako I mean kizito nnyo tekulina muntu alaga nti wa mateeka exactly it is so bad kirabyeko it's so bad kati bwe tuvaayo ne twogera ku nsonga ezo baga abashamu tembakkiriza kufuluma kukirira wansi shamu tembakkiriza dene waba imidde ku stage ya boda tiyagasa aveeyo kakati
ffe tuba tunakola ki era abantu abamu betufunako information yaabwe batulumba eno gye tuli abala tubasanga obadde oyinza okuba wadde ovuga mmotoka n'okola stop over n'oyimirira ewantu ne bakugamba bibakugamba ng'osigadde na mu mmotoka kubanga tokyakkirizibwa yadde okugjayo omutwe just Shamim Malende okufuna ofulumi n'obeera bwezi wali just nga wakisekka wokka oba wano koyina wannakasero n'okutambuza obutambuza ebigere gulwo gwafuuka musango olw'ensonga n'oba oli ku bibyo bajja kugamba nti okola procession kakati awo ffe okuguguba kwetakutegeera kati bano bannaffe bayina ebintu bye baafuna bye beekwasa ne bagamba bwe twogera bwe tuti tujja kulabisa opposition teyagala kukolagana naffe tujja kulabisa opposition teyatakolera abantu naye nga mu butuufu ate bo beekwese bebakoze ki bebambadde eddiba eryokulemesa okukolera ki naye nga balina obusungu bungi nnyo ku Kampala olwokubanga emaze ebbanga ddene nnyo nga tebalonda ng'ebagobaganya ate nga n'ebitundu ebirala byajoyininga mu kubagoba olw'ensonga amukulu Nnyombi kati ngenda kugambayo kano abasuubuzi mu kibuga Kampala juzi wano wiiki emu ewedde nga tugenda na mugundi zaidi nakati kikyaliwo emisolo URA yajja esibya amaduuka g'abantu bakuta abantu batadde mu makomera naye omuntu ali mu kukola mulimu naye nga abasuubuzi base bapetitioninga URA bapetitioninga offices zaabwe abakulu ba minisita bagamba nti bwe boogera ebyabwe tebijja kukolebwako nti bannange emisolo gitususseeko bagezaako okupetitioninga parliament okulaba nti ensonga y'emisolo ekola ki etunuulirwako tewali kitunuulirwa omusuubuzi afuuse muddu mu nsi ye omusuubuzi natuka n'agamba bannange oba ffenna tusse ebikola wansi naye olwokubanga bano tebafaayo bagamba ffe tekitukwatako eyo ensonga naye weri it's a time bomb bw'oyimuka n'ogamba nti ogyogereko nga bagamba nti aba-opposition bagugubya be balemesa abantu okusasula emisolo tetulina muntu gwe tuganye kusasula musolo era teri musuubuzi agamba nti ayagala kusasula musolo naye omuntu ayagala asasula omusolo omusaamusaamu ogutamujja mu bizinesi ekyokubiri nga newaba amaze okusasula omusolo gwe alaba omusolo gwe wegulaga naye asasula omusolo awulira wali abatona abazibba ne bazimba ebizimbe ku speed ne bakola ki enguudo za Kampala mwatambulira kati bayiyeemu ttaka ettaka lye bayiyemu kubanga kati buli muntu n'oba ogenda wali wambuga ekibuli bafiirinzeemu ettaka buli wamu kakati ekibuuzo kiri nti genda ku sapolo omukulu nalukola joget genda eri lubaga wansi eringa ku saidi z'emunaku eyo naye n'oyambuka eyo munda really bw'ogenda okutunulira ebintu byonna ogenda okwegendereza nga bannakampala balina obulumi ku mutima naye balaba abakulembeze bagezako okulwerizinga amaloboozi baabwe ku nsonga zino bakansalas bagezako okusaba accountability okusaba baani abaweddwa contracts zino bazifunye batya contracts zifaanana zitya ensonga yamaliza abamu bagenze muki bagendeddwa mu makomera kati bakyareportinga kati those circumstances nga tukolera mu mbeera efaanana bwetyo kyovala ye munnakampala talina buzibu ku mukulembezeewo omulonde kubanga akimanyi nti baana abasajja bakozesa ebifo bye batuddemu okugezaako okulumya Kampala mu bugenderevu teza tuyanzege katugende mu kumulambo tukomawo kansona lukola munnakampala alondodde atya eddembe lye ku nsonga zino zonna wazitambulidde mu layini eyo katugende mu kumulamu ampuliza tukomewo naye akasonga ka bodaboda kano kakulunze kankutteko nnyo omukulu aduumira poliisi y'ebidduka Kampala Metropolitan twagala oveeyo olambike abaana bana ba boda batulugunyizibwa nnyo otubuulire abakwata aba boda nga bambadde ebijaketi abagenda basuula mu mmotoka mu bitaala abantu abo baawa lwaki temuvaayo ne mujja ku radios ne munnyonnyola abantu ne mubaga tugenda kukola operation bweti era ebyetaagisibwa bye bino bannange tutandika ennaku z'omwezi bweziti mwetegeke abagenda bakwata bafanagana bwe bati kyenalabye kyabadde singa tubadde ku TV mbalija kibatira kyenalabye kyabadde very dangerous abantu abave waka nabo nga bazze kuyiya mu kibuga kuyimirizawo family zaabwe kaakati ekibuga ffenna ekitugasa awamu kyandibadde kirina enteekateeka egasa buli munnakampala era ewuliriza ekyo avunaanyizibwa Kampala traffic Kampala Metropolitan katoba tukuleta wano ku mando binnyonnyole bannakampala basobole okubanga bategeera ki ampuliza katukomewo oyagala simu mpya nate okyalina kasente kolinda lwaki olinda ng'osobola